mumanyoke katengula zene mukulisa bodi nakanula gengege akasiko mumanyoke kamutengula zene mukulisa bodi nakanula gengwa amalala agajja tuteekeddwa kujaguza amazaalibwa ga beene ffe abatalina muzindaalo beene n'ateesa CBS ebeewo nga tusobola okuwuliziganya n'ateesa tube ne BBS telefayine yaffe ng'etukwatako akando nga nebyekwata abantu babiraba butereevu tetusaanidde kujaguza mazaalibwa ge n'olwekyo n'ebirala bingi byesobola kwogera naye abasomesa babyogeddeko bwe nabyefumiitirizaako nenzikakkanya omutima gwange nti kituufu tuteekeddwa okujaguza amazaalibwa ga Kabaka era amazaalibwa ga Kabaka nsonga nkulu kubanga okujja kwe okw'ebyafaayo kwabbulula Buganda mu ddubiri yali eguddemu oluvannyuma lw'emyaka 51 ne tulaba Ssaabasajja Kabaka ng'atikkirwa ku Nnamulondo y'abajjajjaabe e Naggalabi mu Buddo. N'olwekyo njagala okukubiriza abavubuka abali wano kubanga mmwe muli ku kyoto nti bwe muba nga mubadde muwuliriza ebigambo abasomesa bye boogedde babadde bakkaatiriza ekigambo kimu nti abataka makondwe agamu gasegulira ganne waago. Olwaleero we mulaba Simon Senkai ng'asomesa gw'oli wenkya we mulabye Omumbejja Silivia Mazzi ng'atusomesa enkya gw'oliwo ewali Oweekitiibwa Kawuki ewali Oweekitiibwa Anthony Wamala ewali Rashid Lukwago enkya gw'oteekeddwa okubaawo okusobola okutwala Buganda yattu mu maaso gyeteekeddwa okugenda. Naye ekibuuzo kiri kimu, oli mweteefuteefu otandise okweteekateeka okubeera mu buvunaanyizibwa obwo obwakabaka bw'obwagala ofuddeyo okubutegeera ng'oyita mu kunoonyereza n'okusoma ebyafaayo weeteeseteese n'okimanya nti omulembe omutebi guba gw'ababugumyeko abayise mu ssomero gy'ogenze osoma oba oli mu muzannyo oli ku ssimu seereza oba ogenda mu kibiina n'ofuna ebyo ebigenda okuyamba okulya ensi. N'olwekyo abavubuka twongera okubasaba ate n'okubakoowoola nti okujaguza kuno okw'emyaka 69 egya Ssaabasajja Kabaka kubabeerera ekisoomoozo gye muli nga mwebuuza ebibuuzo ebyo bye mbabuuzizza era mubyeddemu mufube okulaba nga mweteekateeka musobole okulya ensi eno. N'olwekyo tulina okwenyumiriza era tulina ensonga lwaki tujaguza amazaalibwa ga Ssebunywa. Omuwandiisi kino Achebe yagamba nti bw'otunuulira omumwa gwa Kabaka oyinza okulowooza nti oba ye teyayonkana bbeere, ng'ayogera ku bakulembeze baabwe eri ab'e Nigeria. Naye naffe wano olw'okuba nti Kabaka tumulabira mu kifo eky'enjawulo ekitali kyaba kitaffe ba bulijjo, naye ng'omukulembeze waffe ow'omusaayi kya nsonga okutegeera obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. N'olwekyo neebaza olukiiko oluteesiteesi olwalowooza nti mu kujaguza amazaalibwa gano wabeerewo enteekateeka ebunye Obuganda bwonna mu nkole n'ey'ebyoto okusobola abantu okumanya obulamu bwa Kabaka mu myaka 69. Abasomesa baffe batuyisiza mu bintu ebikulu bingi ebikwata ku bulamu bwa Kabaka. Saagala kulimba nga nange ebimu mbadde sibimanyi, naye ng'omusomesa nkimanyi nti okusoma okuyiga tekukola ki? Tekuggwa. N'olwekyo ebintu ebyo bye batusomesezza
bibaddemu ebyokuyiga bingi. Abasomesa bajjeeyo enkuza n'enteekateeka y'abaana ng'obalengeza ekigendererwa eky'omu maaso. Mawulidde wano omusomesa ng'ayogera Kabaka bwe yatambuza ebigere. Ne bwe zandibadde ng'emmotoka zaali ntono ebiseera ebyo, eya Kabaka yali etambuza omulangira n'ali eŋŋoma yali esobola okubula. Ne bagamba nti Kabaka atambuza ebigere nga tayambadde na ngatto olw'okusobola okufaanana abantu Kabaka waffe abalamu bw'ova mu bulamu bw'ensi ng'osinkana Ssekabaka. Era kyova olaba nti ffe singa olwaleero okeera ku makya kojjanga ono kulumba ow'endiga naaba ng'akuba ekifaananyi n'agwa eri n'akala, tugamba nti nga kitalo. Paka nti kulumba agenze nti nga kitalo. So nno nga Kabaka bw'ajja omukono mu ngabo ne bagamba nno Kabaka ajja omukono mu ngabo, tugamba Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kwabaawo Kabaka omulala. Bwakabaka butambula bugenda mu ki? Mu maaso. Kabaka w'abalamu. Era mulaba Kabaka waffe asoosowazza nnyo obulamu, ayagala abeere nammwe nga nammwe muli baki? Balamu. Twatandika n'emisinde. Emisinde gyalimu ennyingo eziwerako. Ennyingo esookera ddala esinga obukulu bannange Mukenenya. Mwekuume Mukenenya. Asingamu ffe bavubuka, mummwe abavubuka. Tendekero basomesezaawo bayizi. Dr. Anthony Wamala ow'ekitiibwa yansomesa n'aŋŋamba nti mu Lungereza bagamba success is never given, success is earned. Obuwanguzi tebugabwa, obuwanguzi bukolererwa. Era obuwanguzi Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka yabukolerera. Nga 13 1993 Kasambula tukitegedde bulungi. Ssaabasajja Kabaka owookubiri, Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri yaleega eŋŋoma mujaguzo kawulugumo era ne ziteekebwa mu lubiri lwazo e Kabowa, ate enkeera n'aleega Nannyonyi. Mwe mukimanyi nti mujaguzo ye Kabaka yalina okuzzaawo eŋŋoma z'Obwakabaka. Kyebava bamuyita muzzaaki? Muzza ŋŋoma. Obuyinza bwa Buganda buli mu ki? Era n'abaana bayitibwa abaana baaki? B'eŋŋoma. Ebintu bingi ebizze bibaawo okuva olwo okutuusa kaakano. Tukimanyidde ddala ebizze bibaawo. Enkiiko za Buganda zaddawo, ziggulwawo ne ziggalwawo. Tujaguza amatikkira buli 31 Kasambula. Amasomero gazimbiddwa. Mulaba ekizimbe gali kwoleka Kabaka Mulondo, Buganda Royal Institute of Business and Technical Education weeri, Muteesa One Royal University weeri, Bowa Lubiri High zigaziye. Ebyenjigiriza bigundidde, abantu bajjanjabwa balamu. Programs muzirabe mmwanyi terimba, abantu beekulaakulanya. Gye tuvudde ne we tuli watulaga ekintu kimu nti gye tulaga bisoboka. Era nja kumaliriza nga ŋŋamba era nga nziramu ebigambo bye natandise nabyo. Abatujje oba ffe oba abaliddawo oba ani, Buganda yaliwo, Buganda weeri, Buganda ejja kubeerawo. Wabula ttendekero basomesezaawo bayizi. Dr. Anthony Wamala ow'ekitiibwa yansomesa n'aŋŋamba nti mu Lungereza bagamba success is never given, success is earned. Obuwanguzi tebugabwa, obuwanguzi bukolererwa. Era obuwanguzi Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka yabukolerera. Nga 13 1993 Kasambula tukitegedde bulungi. Ssaabasajja Kabaka owookubiri, Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri yaleega eŋŋoma mujaguzo kawulugumo era ne ziteekebwa mu lubiri lwazo
Kabowa ate enkeera n'aleega Nannyonyi. Mwe mukimanyi nti Mujaguzo ye Kabaka yalina okuzzaawo eŋŋoma z'Obwakabaka. Kyebava bamuyita Muzzaaki? Muzza ŋŋoma. Obuyinza bwa Buganda buli mu ki? Era n'abaana bayitibwa abaana baaki? B'eŋŋoma. Ebintu bingi ebizze bibaawo okuva olwo okutuusa kaakano. Tukimanyidde ddala ebizze bibaawo, enkiiko za Buganda zaddawo, ziggulwawo ne ziggalwawo. Tujaguza amatikkira buli 31 Kasambula. Amasomero gazimbiddwa. Mulaba ekizimbe gali kwoleka Kabaka Mulondo. Buganda Royal Institute of Business and Technical Education weeri, Muteesa One Royal University weeri, Bowa Lubiri High zigaziye. Ebyenjigiriza bigundidde, abantu bajjanjabwa balamu, programs muzirabe Mmwanyi Terimba, abantu beekulaakulanya. Gye tuvudde ne we tuli watulaga ekintu kimu nti gye tulaga bisoboka. Era nja kumaliriza nga ŋŋamba era nga nziramu ebigambo bye natandise nabyo. Abatujje oba ffe oba abaliddawo oba ani, Buganda yaliwo, Buganda weeri, Buganda ejja kubeerawo. Wabula zigu n'okutuusa kati abatakwatibwanga baayokya amasiro ga Ssekabaka e Kasubi Nabulagala ne gasaanawo. Era enkeera Ssaabasajja Kabaka yagalambula, ekyamutuusa n'okutenguka n'okutegunkana. Mumanyi kye bayita okutegunkana mu Luganda? Empologoma yatonnyeza ezziga ng'atuuse mu masiro ng'amaze okulaba nti ekyafaayo kyali kiyimiriddewo emyaka n'emyaka, kyali kimaze okuggibwawo, embeera ey'ekiseera ekitono ddala. Bwe waateekebwawo ennongoosereza mu tteeka ly'ettaka mu mwaka gwa 2008, Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II, olukiiko n'abantu ba Buganda beeyongera okukirwanako, beeyongera okuliwakanya, ekyaviirako gavumenti nga 18 Kasambula 28 okukwata ssentebe w'akakiiko akasomesa ku bukyamu bw'ettaka lino, Mukyala Betty Nambooze Bakireke, eyali minisita w'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka omutongole ebiseera ebyo, Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, n'omumyuka Oweekitiibwa Medard Lubega Sseggona ne baggalirwa era ne babungeesebwa mu makomera ag'enjawulo mu ggwanga. Era oluvannyuma baateebwa. Baminisita bano baali basaale nnyo mu kwogerera etteeka ly'ettaka. Ki kye tuyiga? Somesa ennyama esembere wano. Ssaba Oweekitiibwa Kawuki n'Oweekitiibwa wali ku ddembe nabe temunuuka. Ssaba Dr. Rashid Lukwago nkumanyi nnyo ku nnyama naye tosooka kulya, naye twasabye tufune ekifaananyi ekyo nga buli omu akutte. Ssentebe w'abavubuka jangu, bino byebagalira ddala. Jangu ssentebe vaayo ne Kakeeto jangu naawe, Mbogoli jangu ne Kabiito jangu n'abadda wammwe, buli omu akwate. Kulumba ekifaananyi ekyo tuwanikeko mu bbanga, ekifaananyi kinyume. Bakulu abasebo va mu kifaananyi ekyo. Amazzi g'ennyama, sekitulege. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Kakati nja kusaba Mukyala Evelyn, temuva we muli, mubeere mu tenti awo we muli, mugende nga mugaba ku nnyama eyo mu tenti. Abantu we bali buli omu afuneeko kato.